ate kati tuba tutandise bulungi nnyo nyiridala nga tusimbudde tugere tulabe nate ebigera maaso. Jukira twogera ku musajja amayidwa nga Henry ow'omunaana kabaka ow'obwakabaka obwa Bungereza. Tuli mu mwaka gwa 1509 tuli mu mwaka gwa 1510 gera maaso mpola bwetutyo. Kabaka yafuuka ensonga, kabaka eyakola erinnya, kabaka akyasinza okuba nti ayogerwako biki emwogerwako. Awo nno we tuli twakyogera nga tuva ku basajja bali ab'emabega twajja tutunulira ebiki emwamwogerako na lwaki abamu battibwa. Twa omusajja amayidwa nga John Wycliffe, netwa omusajja amayidwa nga William Tyndale, netwa omusajja amayidwa nga Martin Luther. So abasajja bonna abo then ono Henry, kabaka Henry ayingirira muwa mu kibalo ekyo naddala effect yayina ku Roma, effect yayina ne ku ddiini nga bannaffe batubuuza ebuuzo ebyo. So nno munaffe atuliza we twakoma wiiki eyagwa, twakoma tozo okulaba nate kabaka Henry ono ng'amaliriza munango okuba nti awasa omukyala gwe yawasa. Jukira yalinga omukyala amusingako emyaka 5 egy'obukulu. Henry bawasa omukyala amayidwa Catherine owa Aragon. Catherine yali muwala wa Ferdinand. Ferdinand yali wa kabaka afuga obwakabaka obwa Spain. Era munange ekyaliwo oba ekyatuukawo omukyala ono Catherine, jukira yali mwana ng'alina okufumbirwa mukulu wa Henry. Era mayidwa nga Arthur. Era munange kubanga yali asubira okuba nti munange agakuba alya entebe oba giyite namulondo, yali omusika wa kitaawe. Naye byembinga we bijja munange Arthur lengera bwafa obulwadde obumayidwa buli obw'okutuuyana. Ebwafa ekyali kimu kyokka nti taata we Henry ow'omusanvu yagamba omanye eri mu biseera ebyo byedda ne mu cultures ezimu kati bw'oba ogenda kuwasa oba obanga omukazi agenda kufumbirwa, amaka g'omukazi ge gagula oba ge gasasula buli kimu kyalina okuba nti akola ki, agenda okuba nti atwala. Balinga abayindi omusajja woga nti n'otwala ebintu simanya ku buko. Bano mu biseera ebyo gwe alina okuba nti otwala, gwe omukyala gwe alina okuba famire yo yalina okuba nti egula ebintu ebyo. Ati kyali kitegeeza nti ono Catherine awafumbiddwa omulangira wa Bungereza amayidwa nga Arthur. Famire ye ya Catherine yalina okuwa kiriyita bride price oba dawale, yalina okuwa ebintu ng'ebiwa famire yaani ya Arthur. Kitegeeza ino byo etambua kabaka wa Bungereza. Kati Arthur bwafa kitegeeza nti nno tonamuzaala mwana n'omu, balina okuba balaba nti obufumbo bwamwe babadde consummated. So bwe kitiba bwe kityo tonamuzaala mwana n'omu afudde, kati oba olina okuzzaayo ebintu bye baakuwa, oba olina obizzaayo kubanga omwana mwafudde, omwana aba azzeyo ewaka ku butaka. Kakati taata wa Arthur mutabani we yafa n'agamba nze okusesema ebintu asijja kikola, alisika nsaba omwana ono bamumpenze muwase. Mama wa Catherine yagaana, ne Catherine agaana yennyini. Era kyakitegeeza Catherine yalina okuba nga addeyo mu Spain, naye okugaana okusasula ebintu bisesema. Henry laba n'agamba mutabani we ebiseera bye mutabani we Henry ow'omusanvu n'agamba mutabani we Henry, Prince Henry yali akyali mwana muto, n'amugamba nti nno wange gira okule ojja kubanga munange ofuna omukyala. Era n'agamba ne basalawo nti kale ajja kubaasa okuba munange afumbirwa Henry akyali omwana omuto gwasinga emyaka 5 mirambirira, kubanga Henry yali kati afuuse alindi ya namulondo omulangira gwe tutanga Crown Prince, kubanga muganda we amaze okuba nti afa. Munange ekyaddirira twakitegeera Henry ng'awasa mwana muwala mayidwa Catherine ku myaka emito, kubanga Henry yali myaka 17 ate Catherine yali myaka 23. Ne bakuba obufumbo butukuvu, ne bakuba ebirayiro. Era mala kuba ebirayiro enkeera Henry ne bamutikkira kuba kitaawe yamaze okuba nti afa. Henry ow'omusanvu yamaze okuba nti afa, kati ono n'afuuka Henry ow'omunaana n'abeeranga munange alidde namulondo ya Bungereza. Mu kukikola ekyo ekyaddirira twalaba yagamba nga ye omusajja yali agala kuba nti nno afuuka kabaka ow'ensi yonna, si bwakabaka Bungereza bwokka bati obwakabaka obw'ensi yonna. Ate era nga yakulira y'omu ku bakabaka baga nti nabasinga abakulira n'eddiini mu nsi yonna, naddala ey'Abakatuliki yalinga munange agoberera. Kajuke tuli mu biseera ebyalimu kituyita Reformation, Obukatuliki buyuga mu biseera ebyo. Abasajja abawandisi baga okuba nti babuddukamu. Reformation etandise ba Martin Luther, ba William Tyndale,
babuddukamu baga nti natujja bukkiriza olw'ensonga bali bukkiriza okuba nti bupreachinga bo nga tebabikkiririzaamu. Muganda wange ebimu ebyo alina okuba nti alwana. Entalo bazireze mu Falansa akubye Louis yaliko. Louis wamukuba mukazi n'amuleka eno ku butaka. Omukazi wamuleka ku butaka nina alwana. Jukira omukyala asoose n'azaala omwana ow'obuwala, omwana yabazaala mufu. N'azaala omwana ow'obulenzi yaliwo weeks zaali ntono nnyo, omwana n'afa. N'azaala omwana n'afuna olubuto olulala. Kati yenno amuleka ali lubuto. Ono n'agenda eri mu Bufalansa, ono amuleka mu Bungereza. Bali mu Bungereza la omulangira wa kabaka wa Scotland n'ayagala ate munnanga akole ki alumbe eggwanga lino kubanga Louis bali bamaze okukwata Louis mu ggwanga lya Bufalansa ate nga Louis yali munywanyi ogwa kabaka James wa Scotland n'agamba tino munnange kabeerenga alumba Bungereza babeerenga bamuta. Kati nno omukyala Catherine yaduumira amaje ng'ali lubuto olukulu nno munnange mukazi wattu mu kuba lubuto olukulu ne balumba mu maje. Era ekyaliwo olutalo baluwangula ng'Abangereza. Era mu kuluwangula yakwata kabaka James owokuna owa Scotland n'asalako kubanga yafiira mu lutalo luno bamuwangula. Yakwata ku kyambalo kye n'asalako n'akiweereza bbaawe n'amugamba nti omusajja ono ye tumuwangudde. Era kino yakikozesa nga campaign okuba nti munnange agenda maaso okuba nti awangula ebitundu ebirala. Ngamba Henry ow'omunaana. Munnange ng'olutalo lwakaggwa bwe luti munnange n'abakyala Catherine olubuto bali lukulu. Ng'ennaku z'omwezi 17 ogwa Septemba 1513 munnange agenda okuzaala omwana. Yali mwana wa bulenzi ng'omwana olubuto omwana mufu. Kyali nnyo kibi nnyo nnyini ddala. Naye nno tekyamuyigula ttama mukazi wattu ono kubanga abaana yakazaala bameka basatu balambirira bonna bava mbuvi. Era Catherine yaddamu n'afuna olubuto bawo olwakomawo bw'ati bapa mwaka ogwaddako n'afuna olubuto. Bw'afuna olubuto ekyembi ekyaliwo mu mwaka ogwaddako mu 2014 omwezi gwali gwa Novemba ne Desemba awo munnange ekyaliwo Novemba 15 mukyala ono Catherine laba ate waddamu n'azaala omwana era nga n'omwana gwazadde era mufu. So no kino kyali kibi nnyo nnyini ddala. Mu kuzaala omwana nga mufu Catherine teyapowa. Yagamba nti nno kale ne bbaawe yamugumyagumya naye nga bbaawe nyogeranga ebyaddala yalinga alaga ennyiike ey'ekika ekya waggulu. Yalinga agamba nti nno yenze nalyaki. Yalinga agamba nange ngenda kuba akinze. Lwaki nzaala abaana buli gwe nzaala yafa. Ate mbiseera nga kabaka bw'obanga gwe kabaka n'obeera nga mazima gennyini tozadde mwana ow'obulenzi otuuka ekiseera ne bagamba nti nno oyinza okwegala kuba nti osaanyaawo ennyumba gy'ovaamu. Kati olina okukola kyonna kisoboka okulaba nti nno munnange ofuna omwana. Omwana ng'abuze mu ggwanga lino erimanyiddwa nga erya Bungereza. Henry nga bwe nagera alina empisa ezimu ku ezo yasikira eza kitaawe ez'okwendeguza. Henry omwana ng'abuze ku sayidi eno eya mukazi we Catherine ow'empeta n'abakyala ow'eggwanga erya Bungereza. Laba nno wanako okuba nti alabankana amaaso gawanvuwa amaaso gagejja amaaso geetooloola nga gaka miliyoni oba nawolovu alabankana. Yagwa kaani musajja wattu ono. Waliwo omwana muwala gwe bayitanga Elizabeth Blount. Elizabeth Blount ono yali omu ku abo abawala abaali balabirira ennyo mukazi wa Henry ow'omunaana. Era ono y'omukazi wa Henry Catherine gwe yabuliranga ebyama. Yali nnyo ku lusegere nga buli kimu ekyama kyonna akibulirako omwana muwala ono amayiddwa nga Elizabeth Blount. Munnange yamugamba nti nno ebyaddala omwana akyaganye. Omwana aganye ngenda kola ntya. Munnange Elizabeth n'amugamba nti no guma gezaako ojja kufuna omwana. Mukazi wattu Catherine teyagaana era n'addamu n'afuna olubuto olulala. Mwaka twali 1515 afuna olubuto. Bw'afuna olubuto ku luno munnange ngenda ku mwezi 18 omwezi gwali gwa February omwaka 1516. Laba nno Catherine wakuba wezzadde ku luno lyali zadde lya mwana muwala. Era omwana ono omuwala bamutuuma erinnya lya Mary oba muyite Maria. Kakati nno kino omwana ono teyafa. Era bali balozagala kufa ne teyafa yaliwo. Kati mu kufa
oba mu kubeerawo kabaka anasooka yeebunya n'agamba ye kituufu omwana muzadde ebyaddala waali naye nga sinnaba kubanga njira sinnakufuna musika omusika ali ludda wa kati munnange embeera yataga okubanga etaabuka mu lubiri olwa Bungereza kubanga kabaka nga takyagenda kulaba n'abakyalo ono Catherine ng'olukomawo kabaka agweri tamanya na kumanya kabaka asuzeewa kabaka atakyagenda mu nnyumba eyaabwe ey'obufumbo Catherine anyiiga nnyo n'abeerako mukwano gwe amayiddwa nga Elizabeth n'okuba nga ati ali mukozi n'abeera nga amubuulira ku byama bye agamba kabaka munne takyajja kundabako simanyi kyatuukawo oba lwakuba sinnamuwa zadde lya mwana wa bulenzi munnange nga wegambye nti kabaka okulabankana kwe engeri yali takyajja munnange eno laba ate bw'alabankana yagwa ku mwana muwala amayiddwa nga Elizabeth VIII gwadde babuulira ebyamba byonna era munnange ekyaliwo n'atandika okuba nti ng'ayagala mwana muwala ono mu bubba okusookera ddala mu bubba mpola mpola ate kabaka asiimye kabaka alabye kabaka kwolo yasiima Elizabeth n'amugamba nsiime jangu era munnange yamwagala okusooka nga tayagala n'abakyala ategeere era n'abakyala era teyakikolako mu maaso ge yamwagalira ng'eyo mu nkukutu wabula ne Elizabeth naye nga munnange tafaayo akkiriza bukkiriza nti kabaka tomuddamu kabaka tomukuba mugongo kabaka kyagamba oyanga amulabye mu kamwa bw'agamba nti nsiimye olina kukkiriza nti wampa ssebo kati no Elizabeth naye baaba ng'agaye tino wampa ssebo ebyaddiya muganda nga mpuliriza yanaga okuba nti amwagala mpola mpola wabula ekyalumba ennyo nnyini ddala kasooke nga nkuzeyo katono nnyo omukyalo ono amayiddwa nga Elizabeth VIII ye yaani ng'akyali mwana muto ono baamuleeta mu lubiri olwa Bungereza ewa kabaka era ono kigambibwa ne mu kuba nga bawasa Catherine of Aragon ono bamuwasa Arthur ng'awasa ono yali omu ku abo tuyita ba maid of honor abaagoberera abawerekera n'abakyala ng'afumbira munange embaga mu biseera bya kabaka amayiddwa nga Arthur ono yali muganda oba mukulu wa kabaka Henry era munange ng'akyali mwana muto oli we yafa ne mukumbaga eya Henry ng'awasa Catherine era munange yali omu ku abo bebagamba abakyala emperekeze abali ku mbaga eno kakati ekyewuunyisa kabaka weringa ali mu kukumba mu kidaala nga bayimba oluddewo okumpasa ng'amaaso gatunya ku mwana omuto ekijujulu ekyali ekirungi ennyo nnyini ddala ekimayiddwa nga Elizabeth VIII era munnange mu biseera ebyo yakiraba n'akikuba oluuso ne basirika bino bisirikira naye ng'ate kigambwa tino mu bubba baalinga banazokuba nti beeyagala mpola mpola kakati ono omukyala amayiddwa nga Elizabeth munenga wenkugambye ekigambibwa nti nno abazadde be mwana wa Sir John Brout omu kwawe bagamba wamu ne Catholic Pasho bano nno ng'era baali babeera mu kituo ekimayiddwa nga Shropshire kati Sir oba omukungu owa kabaka John Brout yali so royo nga musajja gwe bamutuma bagamba ntino oba wiyita obuyise bagamba John agamba wampa ssebo nga yanguwa nnyo era baga yali so remarkable yali musajja servant yali musajja awuliriza obwakabaka bwa Bungereza eyalayira okusavinga family ey'obwakabaka n'omutima gwe gwonna wamu n'obulamu bwe bwonna era ono kigambibwa mu mwaka gwa 1513 kabaka Henry bwe yalinga agenda mu ggwanga erya Bufalansa ono yagamba ngenda kuwerekera era yamuwerekera nga bagenda okuba nti balwanyisa kabaka Louis ow'e12 ow'eggwanga erya Bufalansa era mu buwanguzi bafuna naye alinga yafuna obuwanguzi kakati nno omunnanga atuuliriza ono Sir John Brout yazaala nate omwana omuwala Elizabeth Brout afuuse ensonga n'onkwadde olw'okuba nti nno omunnanga yamuzaala ng'akola mu lubiri n'omulimu gwe nnyini bwamwa gwa mu lubiri abeere munnange nga omu ku abo be tuyita ba ladies in waiting abanna abakyala owa Bungereza Catherine owa Aragon munnanga mpuliriza ensobi omwana ono gye yakola oba ensobi taata gye yakola kwe kuzaala omwana omulungi ennyo nnyini ddala amanyiddwa nga Elizabeth Brout kati nno olw'obulungi bwe ekyaliwo omuganda nga mpuliriza newankubadde nga kigambibwa mbunno Catherine yamusingako emyaka 7 obukulu
kati omusajja ono Henry ow'omunaana yalabanga ekijujulu ekyana ekito n'agamba ye bannange ono omwana omuto kyo ekyaddiyo kimanyi muganda wange nange okuba nti amwagala. Okusooka bakikola mu bubba okuva 1514 paka 1515 nga beeyagala mu bubba, naye ate ebbanga lyayitawo muganda wange ebyaddala emyaka 8 ng'amwagala mu bubba. Naye ng'abakazi obumanyi kigambibwa mbu abakazi bategeera ebiseera ebisinga obungi ennyo, era ono omukazi mbu ayinza okuba yategeera naye n'asirika busirisi. Kakati nno ekyaddiyo kimanyi muganda wange ampuliriza, Catherine mu kusirika kwe teyavaayo kuba nti akola ki akyankalana oba nti akyokera kabaka, nedda tiyakikola. Ye yagamba bugambi najja kufumba bambuulirira munnange ngenda kusomeza 10 omwezi gwa 11 omwaka 1518 nate n'abakyala Catherine afuna olubuto. Wafuna olubuto agenda duzaala nga lwa mwana muwala. Omwana wa muzaala ate ekyalo ekyennaku era ekirala ng'omwana mufu. Enyiike neddamu neeruma omusajja, enyiike neddamu neeruma kabaka. Si yali omwenzi ate kati olwo enyiike neemulumira ddala. Muganda wange ebyaddala kino bw'akitegeera nti n'abakyala azadde omwana muwala ate n'afa. Laba omukwano yalinga atandise okuba nti munnange atabuka butabusi. Yalanga okuba nti yayagalira ddala omukyalo ono omuwala ono amayiddwa nga Elizabeth Brout, era omukwano gwabwe gwagenda maaso okumalira ddala akaseera ng'egambye. Era ekyaddirira abantu bakuba bagutegeera n'ogutegeera. Kati omu kwabo agutegeera omukwano guno ng'ensi nagutegeera yonna yali omu kwabo ba bishopu abaali bakkiririza ennyo nnyini ddala mu musajja ono Henry, era nga Henry bagenda maaso okuba nti munnange yeebuuzaako. Era akasaba ategeera ne bagamba omusajja ono John omwana kasavayo n'akyatula nti bannange kirabika nti nno kabaka Henry ow'omunaana yampadde ettu. Wakyogera nti yampadde ettu, obwakabaka munda muli mu sakoze ez'omunda basooka ne batya, naye gakinawulika kitya eri n'abakyala. N'abakyala nakitwala atya munnange. Era ekyaddirira kwe kuddira mwana muwala ono amayiddwa nga Elizabeth namugamba nti no kati parking ebintu byo mangu nnyo, parking ebintu byo obudde bwonna ogenda kuba munnange ova wano mu bwakabaka. Tosobola kubanga ogenda kuzaalira omwana mu bwakabaka ate nga munnange muli n'abakyala omulamu. Munnange n'abakyala omukyala ono Elizabeth nga apakira akagugu ke bakasiba bamutwala bamu ekisengeyo mu nnyumba eyali yeesudde. Namugamba tovaayo kutambula ng'olubuto lulabika, kuba bajja kwebuuza obuto lwani, genda olukulize eri jjajjo tukuba nti oluzaalira. Era ne bagamba genda ejjo okuzaalira omwana gwe bayita bastard, omwana mbu ow'ekibi. Mukazi wattu because mwene tolina kuba nti ojja kuba nti oyogera oyagadde kabaka oba yakuwagadde akwadde olubuto, kati bagawogera kuba munenga okola ki ogenda eri. Ne bagamba kabaka tebagenda kuba nti bamugamba paka ng'akomyewo nate. Era kabaka munnaffe atuwuliriza ekyaddirira nga tanna kuba ng'akomawo, jjukira yali agenze ku sayidi eri emanyiddwa nga eya Bufalansa. Kati n'omwana ono yafunye olubuto, kyokka bali bambuulira ebyama n'abakyala mbuulira ebyama byonna emukwatako, kyokka mu byama byambuulira ate avuddeyo n'agenda n'akola ki, ne bamuwa kye bayita olubuto. Kati mu mbeera bw'etyo munnanga mpuliriza, kabaka akyali mu kulwana baga temubuulira omwana mujje obujja mu lubiri, kabaka ali mu Bufalansa. Munenga ali mu Bufalansa kabaka ng'akyaliddeko, jjukira nti baali maze okuba ndi bajjawo kabaka amayiddwa nga Lewis ow'e12. Kati ate batandika okuba bafuna enkwatagana ne kabaka ow'eggwanga erimayiddwa nga erya Bufalansa. Omupiira adda ku ntebe amayiddwa nga Francis asookera ddala. Kati aba akyaddeyo ali ku butaka agenze eyo mpola mpola. Kabaka gwe tuwogerako ono omwana mwana bamugwe mu lubiri. Kabaka agenze okukyalako okuzzaawo endagaano basayininge endagaano gye bagamba tontabaala siri kutabaala. Munnange kabaka waba ali eyo ne kabaka munne Francis mu ggwanga lya Bufalansa, laba ate
ne balengera omuwala abawala abamu kwabo bebaga nti ate nabo bamutuwa ne bagamba nti kino nga kikambwe nnyo ng'ate kirungi nnyo nnyini ddala. Munnange ekyaddiri okimanyi mu biseera ebyo paapa eyaliwo Julius era amaze okuba nti asikiddwa Kabaka Leewo ow'ekkumi, era Kabaka Leewo ow'ekkumi ono eyali masekati aga Kabaka Henry okuba nti amuyise bagende mu Bufalansa babere nga munnange bateekateeka okusayininga endagaano ey'okuba nti nno tontabala siri kutabaala. Era ekyaddirira kyali kyakuba nti nno bano nga batudde kuba gundi yagaa nti wateeka okuka fayiti akatonotono ono omusajja Henry nti singa awangula Kabaka wa Bufalansa ayagala paapa yabamutikkira engule nti gwe bayise gwe bayita gundi gwe bayita kabaka ali mu Bungereza baye Kabaka wa Bufalansa. Munnange ekyaddirira mu biseera ebyo Charles eyali kizibwe owa Catherine kigati yali amaze okuba nti atwala engule eri mu bwakabaka bwa Spain mu 1516 ne Holy Roman Emperor mu 1519. Kino Henry kyamunyiiza yene n'agamba naye agakuba nti naye asikira ensi neberenga ye. Era wano Louis nga gameti no 12 okuba nti afudde mwaka gwa 1515 eyamusikira eyali kizibwe we Francis asokera ddala balina okuzzaawo mukwano nga papa yabasaba. Era munnange mu biseera binnyini ebyo bali mu ggwanga erya Bufalansa baga ko bateese balabe embeera nebeera etya mugala nga mpuliriza. Kakati nno waliwo mu ggwanga erya Bufalansa waliwo kadino amanyiddwa nga Thomas Wolsey. Thomas Wolsey ono yagala okubeera mu masekati ag'okuba basayininga endagaano papa yamutuma basengere nga amanyiddwa nga Treaty of London eya 1518 ng'ekigendererwa kyakuba nti bagatta obwakabaka bwa Bungereza wamu n'obwakabaka obwa Bufalansa babere nga tebafuna theeti yonna oba okutiisatiisibwa okw'omuntu yenenene omulala. Era mu kiseera kino kyennyini Henry asenkana kabaka omupya owa Bufalansa amayiddwa nga Francis ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omukaaga 1520 era musinkana wa mu kino ekimayiddwa nga Field of the Cloth of Gold we basinkana awo munnange era ne bajja mu kujaguza okw'ekitalo ennyonyi ddala bazzewo nate omukwano ogwali gwavaawo edda ono nga bageze maaso kuba nti munnange akwata kitaawe n'amuwangula mu Bufalansa. Wano Henry munafu atuliza kiyalina in common ne Charles bonna baali bavubuka basikidde entebe amaanyi gabeewala era nga bamaze okuba basinkana omulundi ogusookera ddala gwonna waliwo ekyabagatta bombiriri bano munnanga mpuliriza. Era mukuba ekyabagatta Francis yavaayo nga bali ku mukolo gwennyini guno nasonga naga nti nno olengera akawala kali akatudde wali olengera kali akatudde awo akonna akawala nakaagalako ebibuuzo banyumyanga kubanga bonna bali myaka mito myaka mivubuka nasonga jakala kolengera nakaagalako asonga kwani ku muwala eyali mu ggwanga erya Bufalansa omuwala gwe bayitanga Mary Boleyn. Kati Mary Boleyn wamusako nti namwagalako kabaka kiyakola ono Henry omuvubuka yamwenya bumwenya naga bambi si kabi abavuka ebibuuzo nga oyimanyi batandika kuba nti benyumiza munnange bwatyo bwayogera. Kati mu kubyogera byonna ebyo munnanga mpuliriza nga kyali mu Bufalansa gyali eyo kabaka tanafuna mawulire gafa eri mu ggwanga erya Bungereza amanyi buli kimu kiri mulaala. Kati munnange wabeera mu ggwanga lino erimayiddwa nga erya bannaffe bano Abafalansa ekisookera ddala waliwo ebitandika okuba biyitiŋŋana nti nno omuwala ono Mary Boleyn yamaze okuba nti alaba tiyali omu kwabo baga nti no baali balaba akabi nnyo kiri awo naye mu ggwanga erimayiddwa nga erya Bufalansa ono omwana Mary Boleyn munnanga mpuliriza yali omu kwabo abaana abaali abalungi weese okubanga munnanga oyisaako amaaso. Era kigambibwa munnanga mpuliriza omwana ono yasoma bulungi Oluzungu Olungereza nga lukuguka nnyo nnyini ddala. Era mu kaseera kennyini ako newankubadde nga kabaka yatamufuddeeko nnyo kiri awo
nenga kigamba yali just mistress kubanga ono Francis yamulagaga nako kali ka mistress kanka kyala kanke bali ka Mary ko labako so ono nasirika nagamba kale twali tabu nze sikifuddeko kati ono Mary kigamba tinno yazalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Norfolk mu Castle eya Kent mu ggwanga lya Bungereza era kigamba tinno ono Mary yali omuwala wa diplomat omu ku bakungu amayiddwa nga Thomas Boleyn era Thomas Boleyn ono bamu obukungu okwati yali ekyo kimayiddwa nga Wiltshire era ono yamuzaala n'abakyala amayiddwa nga Lady Elizabeth Howard era ng'ono kigambibwa yali omuwala omukulu era bamuwa owa Thomas Howard yali second Duke owa Norfolk kakati no munafu atuliriza ekigambibwa nti no family eyono musajja amayiddwa nga Thomas Boleyn nti ye mukulaba kabaka abawala yalina abawala babiri omu nga bamuyita Mary Boleyn omamuyita Anne Boleyn kati bano bombiriri olwakitegeera nti kabaka agenda kujja mu Bufalansa n'abagamba mulinamu okweseetinga temulina basajja muli wano mweseetinga bulungi nnyo kabaka abasange nga ekintu kyonna kiri tayali tomanya oyinza okuba ojja kufuuka nate mistress ebedda n'okufuuka mistress mbano abamu baali babyenyumirizaamu kabaka gambako atya munaye n'ogaana kakati nno omusajja Thomas Boleyn nenkwadi yali diplomat musajja mugagga ng'alina ssente pitirivu nnyo aseetinga baana bawalabe bagenda okubeera ku mukolo munnange kabaka Francis yeesookayo akalaga aga nti Mary munnange akawala ako nakaagalako ka mistress kange kati onaye munnange n'abifaako teyabifaako nnyo nnyini ddala kakati baabali mu Bufalansa mu kiro kyennyini ekyo ekisookera ddala kabaka atumya agamba ndetera omuwala kabaka gwe yansongeddeko gwe bayita Mary Boleyn mulabeko Mary Boleyn we bamuleeta ewa kabaka yalinga agamba nti no basindise asitamye era munnange kabaka ng'ali mu Bufalansa ng'oli kabaka tamanyi na kumanya newe badde ng'amanyi yagasi mukazi we just yali mistress amutwala bwatyo era yamudako n'ekigambo ekigamba nti yali just cheap hoa ekitegeeza nti yali malaaya owalayisi kati kino kyo tekyaloberwa kabaka Henry owomunaana okumwagala era ekiro kye yamwagala omukyalo ono kati wamwagala kumbe taata yali akimanyiiko Thomas Boleyn era yennyini yamaze okuba nti aseetinga abaana bano nti bagende bamwenye nga kabaka ayitawo baseke kabaka ayitawo kabaka abalengere era munnange ampuliriza ono omuwala yamwagala ekiro ekyo era kabaka n'amanya nti nafunye oba yennyinaga nafunye mistress ekyawunyisa oba ekyennyamiza omwana ono yagala n'agamba ne taata we nti no kyakutteyo kabaka yanjagadde era kano taata waabwe ono omusajja omugagga Thomas Boleyn yasanyukira ddala nnyo nnyini ddala naga no omwana omukulu tansaze ebya ddala akakigambibwa nti omwana ono of course yali so educated naye yalina muwaganda we gwe gambye kamayiddwa nga Anne Boleyn bonna babazaliye mu Kent mu kubazaala ono ye n'ogale bamuwa kye bayita exceptional education oba conventional education gye bamuwanga okuba nti nno bamuteekateeka obudde bwonna kigambibwa munafu atuuliriza family nga bweri oba nga bwe yali ono Mary emirimu gye yakolanga ne byonna bye yakolanga yayiga bamuyigiriza emirimu ng'ali mu kuba nti asoma ng'omanyi omwana ow'omugagga ozaaliddwa taatawo naye mugagga ali mu bwakabaka bwa Bufalansa akwagaliza kabaka walina okuba nti maybe akwagalako kabaka akutwale munnanga omukyalo nkigambibwa yasomesebwa okuvuga embalaasi okuyigga okukola emirimu okuyimba emirimu egy'enjawulo bwegityo naddala emirimu gy'ewaka wamu ne music yenna n'okukola kaadi ez'enjawulo kakati nno munnanga mpuliriza kigambibwa nti ono mukula kwe Mary yali yasigala mu Bungereza mu buto bwonna paka yaweza emyaka ne bamusindika agenda bere ng'asoma oweza emyaka 15 egy'obukulu taata we enafuna ekifo n'agamba nno kati ono mwana ono ajja kuba ng'akola ki akolako kumpi ewali kabaka era munnange bamuyita ne bamuyita mu lubiri olw'Obufalansa mu lubiri lwa kabaka amayiddwa nga Louis ow'e12 eyafa era mu kufa omwana yasigala mu bwakabaka obwo nga mwakola kuba taata we
yamaze kwandi amufunira omulimu. Kati ono Francis mutabani kizibwe won Louis yamusanga namwagala kubanga ali omukwabo bitaba ladies in waiting abalabye bannabakyala ba Bufalansa. Era munange ekyaddiye weeks zali ntono nnyo nyini ddala kigambibwa nti nno Queen ow'eggwanga erya Bufalansa nabeera nagoba nagamba nti nno bonna bali ba maid bali mukolera bonna n'abagona ga mugendeke wammwe. Era mu kugenda ewaabwe naye lwekwati maid ono tato yali mugagga ye yasigala mu lubiri luno. Era mu kubeeramu ne bamufuula ambassador owa Bufalansa mu ggwanga erya Bungereza. Kali emusajja ng'alinawo kasente munaffe atuuliriza. Akati nno ono Mary olwokuba nti bannaye kati kuleetera just Mary ayagalana atya ne Kabaka ono yennyini. Taata we bamodo bwa ambassador ye ambassador wa Bufalansa mu ggwanga erya Bungereza. Musajja mugagga Thomas. Kakati nno munaffe atuuliriza Mary yajoininga taata we Sir Thomas ne sister amayiddwanga Anne yani kuba nti ali ku misomo gye mu ggwanga erimeddwanga erya Bufalansa. Mary ava mu Bungereza ajja ne mu Bufalansa. Era mu kaseera kennyini ako kigambibwa nti nno Mary wajja mu Bufalansa nga wegambye n'abakyala amaze okuba nti munange basindika abaana okuba nti bagenda abasinga obungi asigalawo. Kati Francis wamulabira n'amwagala. Era wegambye nti bamuyitanga the English mayor. Ezimu kwebaga tino the infamous of all oba a very great hoa malaya eyali ow'etabbu. Kabaka yamuyitanga Kabaka Francis. Kakati no munnanga mpuliriza ono omukyala bwebanga bali eri mu Bufalansa laba ayagala ani ayagala omukyala ayagala Kabaka ekiro ekyo Kabaka lwe yasula mu ggwanga lya Bufalansa. Kakati no munnanga mpuliriza Mary nga wegambyeko mwaka gwa 1519 Kabaka wasitula aveyo adde nate mu ggwanga erya Bungereza. Kabaka yigwenyogerako amayiddwanga Henry owomunana taata nagamba nti nno abaana bange engeri eri ambassador sigenda kubaleka katugende nabo mu ggwanga erya Bungereza. Tomanya kinakwatira eyo Kabaka nakwagala n'obeera mukazi we owokubiri. Munnange ekyaddiyo kimanyi ne mwana muwala Mary Boleyn yakomawo mu ggwanga lino yennyini erya Bungereza. Era wakoma mu mwaka 1519 bamuteeka nga maid of honor eri Catherine of Aragon. Munaffe atuliza bamusembeza. Ani amusembeza? Kabaka yagamba nti omwana oyo mumuwe omulimu abeerenga naye ayambako ku n'abakyala. Kumbe ekimusembeza ku n'abakyala era sokuba nti amwagala mpola mpola mu kikukutu. Era munange bwekyo bwe kyali. Kati nno okigamba nti yali so royo mu mbeera bwe zityo naye ng'ate Kabaka tayagala bakole kitayagala mukazi we ategeere. Tayagala mukazi we ategeere. Kakati nno ekyaddiya Kabaka namugamba n'omugamba nti gwe mwana gwe olina okuba nti ofumbirwa. Mukazi wange aleme kitegeera nti ate nkwendako oba nti nkwagala. Mukazi wattu yakkiriza Mary owa Boleyn. Ekitegeeza nti ebirooto bye ebiringa ebyali bifudde. Kabaka ayagala amuwagale ng'alina omusajja we kubanga Mary aleme musuubirizaamu. Munnange ekyaddiyo kimanyi kwe kuba nti Mary bamufunira omusajja amayiddwanga William Carey. Omusajja yali omugagga nga ali influential. Kitawe yamufunira omusajja n'amuwasanga ku mwezi 4 omwezi gwa February 1520. Era ku mukolo gwe nnyini ogwo ku mbaga Henry Kabaka yali omugenyi omukulu ku mukolo ogwo. Ebyewuunyisa. Era kigambibwa n'okugambibwa nti nno newankubadde nga Kabaka ono ye yavaayo n'agamba nti nno tajja kubanga abiyingiramu nnyo. Kaseya wasa oba kaseya fumbirwa nako kubanga amwesalako mpola mpola gamunange nate aliko Impact FM radio yasa mayinja. Kakati nno owulira nga lukyagenda maaso nga lukyawuliriza ono Mary yamwesazeeko nejjukira mu Bungereza. Kabaka akomyewo mu ggwanga mu bwakabaka bwe obwa Bungereza. Akomyewo kukola ki? Kubanga bwali obwakabaka bwe akomye kutwala ntebe ye. Kiki ekyaliwo muganda wange mpuliriza? Kabaka abuuza mwana muwala Elizabeth Brought ali luddawa. Bamugamba yagenda wa? Bamubuulira nti omwana muwala Elizabeth gwobuuza gwalinga oyagala mu kyama twamugjawo ntumutwala. Mwamutwala wa? Obudde bugenze muganda wampuliriza. Tunatandikirawo nate omundi ogunaddako pogo mukalumanywera omulangira kalima ge gange. Mbere bulungi mweraba.